President Yoweri Museveni atandise okulonja akalulu mu bitundu by'ebusoga ng'asoose n'akutongoza ekiriri ku mwalo ogw'Namayingo. Ekiriri kigenda kuba kisaabaza abantu ku bwereere okubasomosa ku bizinga okuli ekiddoli okutuukira ddala ku mwalo ogw'Ekisomo. Pulezidenti yakubiriza abantu okuuma ekiriri kino mu mbeera ennungi. I'm very happy to be here to commission this ferry. President musangafu muno okutongoosa ferry ino daalwa leero. Of course, once NRM promises, NRM delivers. Ye Minisita omubezi eby'entambula Joy Kafula Kabasa ategeeza nti ekiriri kino kye kimu ku bintu President Museveni yali asuubiza okubawa mu 2016. The NRM government approved a policy to provide ferry services, free ferry services, to especially connect people from islands to the main island so as to improve service delivery. President wavudde nasinga yakulemzi ba NRM ku mitinde egy'enjawulo ku kisaawe kya Iganga Municipal Council Primary School nga n'okuŋŋaanidde abakulembeze okuva e Bugiri, Iganga, Namutumba ne Kaliro. Bosoge manyiddwa nnyo mu kulima ebikajjo. Pulezidenti ayongedde n'akkaatiriza nga butawagira abantu bamufuna mpola kulima ebikajjo nabo amagezi okwetanidde enkola ey'okulimira ku Kenya. But now you have this issue of the ones who hired the land. You have got your own complications which we shall have to address. My medicine for the small person. Aye obulezi President walowooza nti bwandiyambye omuntu omutontono aziraningizaningi was the 4 acres plan which we put forward in 1996. 1 acre for coffee, eka ndala ya mwani, 1 acre for fruits, eka eyokubiri ya bibala, 1 acre for food, eka eyokusatu ya mmere, and pasture. The issue of the bailout for the sugar people, we shall see how to bail them out. Museveni agamba nti beetaaga amawanga Africa okwegatta awamu kiyambeko okumalawo ekizibu kibula akatale ly'ebintu. Because we need the East African market. kuba twetaaga akatale ka East Africa. We need the African market. Twetaaga akatale ka ensi d'Africa dona. And the East African market and the African market can help us to negotiate for the even foreign markets. Avuganya ku kifo kya Kigulu South Parliament Milton Muwuma ategeeza nti abuli abasinga batubidde n'ebikajjo olw'ensonga nti tebalina pamiti. Babone fund maybe evaayo mu bwangu okusooka okwirukira abantu bano abeewola essente okuta mu bikaado ebiremye kubanga banka diri kujja kusiba abantu balima ebikaado aye okubitunda kizibu ky'amaani batukubira amasimu nga benda factories dibawe pamiti naye wano ekisinga obukulu oyogera kula kwena omuntu n'emmere emulema so basanyufu nti emyaka zigenze ziyita ne balaba nti mutuufu olutalo luno lwagendera ddala terukyaddera. Nange Kawuma Sauda alibaawo ama youth naye nsobola okubanga nstandinga ku kifo nga eky'omubaka wa palamenti omukyala ate nga nange ndi youth so omwaganya bwe gutyo. Mu kusooka abawagizi ba NRM bayisiza ebyevulu mu kibuga eky'Iganga nga Pulezidenti Najja nga kukulibiddwamu Saabavulu Barbara Gahara. Robina Nantale ne Ivan Wachi bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.